genda waliwo ekifo Katonda mwakwagala nga wowe yakugamba kwe kwagala kwe newankubadde watunulanga gwe wootayagala kale tewafaanana nga bw'oyagala kale abamu kufa oba otidde. Yebaze Mukama. Naye awo ekifo ekyo kyaba akugambye kwe kwagala kwe weewali ekyo ky'oyinza okuyaayanira obulamu bwonna ng'agenda kikwanguyiriza. Mukama yebazibwe. Kati bino mbyogera omwaka guno tandika okwetegereza. Katonda bw'ayogera kyayogedde kiwulirize. Kale kanjogere bwe nti okwagala kwa Katonda emirundi egisinga tekusanyusa. Era emirundi egisinga kuluma. Owulira ddala ng'olumwa nga tosobola kunnyonnyola muntu mulala naye ng'owulira olumwa. Yebaze Mukama. Naye ate oba olumwa ye gy'ali ng'agamba kale singa abadde amanyi nti okusonyiwa omuntu oyo kizitowa naye bw'anaamusonyiwa ngenda kumusumululira ddala. Yebaze Mukama. Singa abadde amanyi nti bwe mugamba okugonda okukakkana okumenyeka kale bizitowa biringa ng'ebiruma naye bw'anaakikola ngenda kumwanguyirizaako. Mukama yebazibwe. Kuluma era emirundi egisinga n'abakulinanye tebakutegeera. Kale kanjogere bwe nti Katonda nga yakedde enkya n'akugamba ng'obadde mu ggwanga ery'e Bulaaya ng'okola ssente ennungi ng'olabirira abantu bo ng'olina ne by'otuuseeko olina ne by'ozimba omulimu gwo gusanyusa. Yebaze Mukama. N'akugamba kale vaayo eno nkwagala oddeyo e Uganda mu kkanisa eri gye wavaamu njagala oddeyo ompeereze. Togenda kubeera na mulimu mulala gwonna ogenda kumpeereza. Kati njogera ku b'e Bulaaya naye waliwo n'abali wano ng'era yagamba omulimu ogukola ddala okola nange ndaba okola amazima gali nti okola naye ggwe mu bantu bonna nkwagala kumpeereza. Kale n'akugamba amazima gennyini okola wiiki yonna olina bakasitoma bawera obafuna n'edduuka lyo likola bulungi naye n'akugamba kale mu nnaku zonna njagala ennaku 2 akugamba oba olw'okubiri n'olw'omukaaga ezo zijjeemu mu nnaku z'oggulawo okukola. N'akugamba atya nkwagala ogenda obuulire enjiri era enjiri gye njagala obuulire njagala ogenda ekiruddu era ogenda ekiruddu mu balwadde ba kansa abawunya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Eyo gy'oba ogenda naye nga gyagamba ogenda owulira oli waggulu oli kilasi ya waggulu naye n'akugamba wadde okola nnyo naye ogenda kusibawo ennaku ezo. Tagambye nakuteekawo muntu agambye okole ki ogende obuulire enjiri. Ate togenda kubuulira bubuulizi njiri ogenda kukwata ne ku ssente zo obagulireyo ku bintu. Si kubagulira bintu byokka ogenda kukwata ne ku balwadde abo balongoose ng'owulira kizitowa okusibawo. Era abakulinaanye bagamba ayina amagezi oba tayina. Mu maaso g'abaana b'abantu ofaanana ng'omusirusiru naye mu maaso ga Katonda oba mugezi nnyo. Tebitegeerekeka Katonda ng'abigambye kubanga aba abigambye ggwe ate nga mu kwagala kwe mubaamu pulaani ye eri obulamu bwo. Yebaze Mukama. Ayinza okuba nga ategedde nti akutambulirako akeera ku makya n'agenda n'akola byakola kale ayinza okuba nga akeera ku makya olunaku olw'okubiri n'agenda n'akola byakola era n'ajja n'ayitawo n'abaako byakola ng'ateera amazima naawe olaba okola naye nga mu maaso wali Katonda alaba togenda kubeera ng'okyakola nga bw'obadde okola. Erinnya lya Mukama lyebazibwe.
n'akugamba vaawokko mu kiseera ekyo n'oba ovuddewo nze nnyini nze ŋŋenda okukuuma edduuka lyo ndyoke ng'otaanye buli pulaani z'omulabe nga toliiwo ogenda okukomawo nga beebuuza oli mulogo oba toli mulogo naye nga Katonda yabikoze. Teri Katonda kyakugamba kukola nga tekiri mu pulaani ye ery'obulamu bwo. Ne bwakugamba kuseetula bigere oveewo ne bwe ziba ssaawa 3 aba alina kyalaba. Asobola okuleka omulogo najja n'abikola naye n'abisobya kubanga toliiwo. N'amala okubisobya ne biryoka bikola yutaani ebibadde birina okujja ewuwo oba ebibadde birina okujja ku baana bo ne biryoka biweta ne bidda ku baana be n'alyoka addayo yeebuuze nakikoze ntya balyoke bamugambe nti gwe wagenze n'ozannyira awatazannyirikika. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kwe bayita okwagala kwa Katonda kuluma naye kukolere mu biro byakugambiddemu. Bw'abagambye omwezi guno nkwagala kakeeka buli ssaawa 9 nkwegayiridde Katonda akuwa ekisa. Kubanga abamanyidde ddala ti ku mukeeka ogwo ku ssaawa 9 alina engeri gy'agenda okukyusaamu omwaka gwo ogubadde gugenda okuyiika obuyisi alyoke akufuuliremu naggwano olyoke olabe by'otalabangako emyaka gyonna gy'omaze ng'okola. Mu kwagala kwa Katonda mubaamu ki? Pulaani ye. Naye ebiro ebyo byabagambiddemu okukola ebyo aba yeeteeseteese. N'asindika bamalayika bagende balaba oli ku mulimu okola. Wagenze okwegayirira, wagenze okubuulira enjiri, okola kye yagambye okukola. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Otuukiriza kye yagambye okutuukiriza. Abange Katonda mu buli kintu kyagamba mubaamu pulaani ye eri obulamu bwo ng'eyo kaseena etuukirizibwa tegenda kumala gamenyeka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati mu kuteesa oba mu Katonda pulaani ye oba mu kwagala kwa Katonda akuwa ebiro n'ebiseera abamu tubizannyiddemu. Yayogera dda abamu tuli bakyala bafumbo tuli munda mu maka alina byakugamba okukola naye wagaana. Asobola okuba nga yagamba bino biro byakuzaala kisoboka. Yebaze Mukama n'olyoka ogamba emirimu gyange boosi wange tayagala bambuto ngenda kubeerawo ntya fige genda kufa abaana nga nnina abangi ng'olina bameka olina 2 gamba kakati wano olaba tubulwa ekyokulya kati ate nzizeeko omwana n'olyoka omunyonyola n'omugamba kakati Mukama omwami waba tasobola tulabirira n'abaana bana 2 bwe naayongerako waanaasobola otulabirira byonna n'obimugamba Mukama n'abiwulira ng'olingayo nawe yagamba nedda kansale ninnya ekyombo ŋŋende wa Talusiisi. Wakugambidde okikola aba alina pulaani ennungi ku lwekyo kyakugambye okukola. Asobola okugamba nga wakazaala abaana 4 nga bonna bawala naye ate nga gwakugamba okuzzaako wa myezi 3. Haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. N'olyoka ogamba Mukama bagenda kutulaba batya bagenda tukwogera bagambe mbufe tusinga okwagala okugira Mukama nawe ekyetegereze banagamba nti mama ffe tulabira bye tukola byonna Mukama abiraba naye nga yeeteeseteese ng'oyo gw'ogenda okuleeta yagenda okuleeta ekitangaala yagenda okuyimirira mu mawanga yagenda okusumulula amawanga kale kye kigenda okubeera ekisumuluzo ky'omwami w'okukyuka. Yebaze Mukama ng'omwami wagenda kulokokera gwoyo amaze ebbanga nga talokoka ate nga naye akuyombesa ozaalazaala oba balokolemu abaaki olowooza ku kimu kuzaala buli we mutuula abakazi mulowooza ku kuzaala iye nga naye abyogera naye nga ku mulundi guno Katonda agenda muleeta naye yeekange naye ng'ekinaavaamu omwana oyo agenda muleetera okukkiriza Katonda okubeera omulokozi we.
erinnya lya Mukama lyebazibwe. Omukyala omu Mukama yamugamba nti gwe kyenkwagaza, omwami waayenze weewaawo, azadde omwana weewaawo, ogenda gwe wennyini kumusaba akwate omwana oyo amuleete omuzaale. Yebazibwe Yesu. N'agamba tekisoboka, amutwalire nnyina. Nnyina yajja okumulera, nze sigenda mukwata muteeka mu baana bange, ekyo kijja kuba kintu kirala. Abaana bange mbagambe ntya? Ojja bagamba muganda waabwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. N'alwana nakyo, n'agenda emyezi gyali giweranga 6, n'atuuka n'akkiriza nga Katonda atandise omuwooninga nti oba ogaanye oyo agendera ddala, omwami agendera ddala. Yebazibwe Yesu. Ng'ate okugendera ddala kwagamba kwa kumutwalira ddala. Yebazibwe Yesu. Kye yakola n'akkiririza mu bulumi, era bye yatyanga ne batandika obimubuuza, oyo omwana waani? Ate ng'afaanana taata w'abaana abo. Yebaze Mukama. Omwana nga ali shapu, omwana nga mulungi, era n'agonda n'akola ky'alina okukola, n'aleera omwana. Yebaze Mukama. Omwami oluvannyuma lw'emyaka ng'amubuulira nga bw'alina okugenda ewaabwe ng'agaana, ku mulundi guno we yakkiriza n'aleera omwana n'amufuula owuwe, n'alyoka amugamba nkitegedde, oyagadde omwana wange nga si gwamuzaala, ekikugwanira kugenda kukwanjula na kukuba mbaga. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye ng'obulumi obuliwo bumanyi, nga buli amusanga amubuuza, naye ate ekisesa nga musabi nnyo, era nga babuuza omusajja yakola atya, kyayitawo kiti ekyo ku muntu omusabi ng'oyo. Mukama yeebazibwe. Kubanga omuntu omusabi osobola okusabira ddala. Omwami abadde awandiika, n'alyoka awandiika, amiina, nga bw'aba agenze gy'atalina kugenda n'ogamba mu linnya erya Yesu, alebere, tagenda kubaako kyakola, tagenda kubaako kyatuukako. Ate munnange era Katonda n'akola. Amiina. Kati nga beebuuza omusabi lwaki teyasaba, omwami n'atabaako kyatuukako kubanga tasobola kuzaala, nga yabadde awandiise 7, kitegeeza we yazaalidde yabadde ali ku nnamba ki? Byonna byajja, naye Katonda kye yamuggira awo mu bulumi obungi, yamuleetera embaga n'amuleetera okwanjula. Kwalindiridde emyaka nga talaba, ekitiibwa kya Mukama ne kirabisibwa, nga Katonda asumululidde ddala amaka ge, era omwami n'atererera. Kati ebimu tetutegeera nkola za Katonda, naye kyakugambye okukola kakibe nga kirimu obulumi, mu biro byakugambidde okukola kola. Awo waliwo ekkubo ery'obuddukiro, waliwo omukisa. Ekifo kyakugambye okikolera mugenda okikole. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Abantu bakugambye okikola mugenda okole ki? Okibakolemu. Osobola okubeera n'ebintu bye birungi ng'olaba Katonda gy'akugamba okubitwala tebisaanayo, naye Katonda akugambye okubitwala alina ensonga lwaki akugamba obitwaleyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Omukyala omu n'omwami bali bulungi ddala, nga balina buli kye beetaaga. Mukama yeebazibwe. Ne bafuna omuntu eyali abayamba awaka nga talina bwali n'akamu, naye ng'abakola bulungi. Olunaku lumu omwana ono ow'obuwala yalina maama we nga mwegayirizi mulungi, nga tali bulungi n'akamu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Watuuka ekiseera Omwoyo Omutukuvu n'abagamba, bano bagamba tebaali balokole. Amiina. N'abagamba bakwate ebintu babisige mu maama wo muwala ono abayambe waka. Ebintu by'abagamba okusiga mwalimu ennyumba, naye ng'ennyumba eri temuli bintu, nga abagamba bakwate ebintu ebiri mu nnyumba eyo babitwale mu nnyumba eri omukyala maama w'omuwala ono abayamba awaka bamuteekemu.
Amiina. Ne basooka balowooza nti wandibanga omuwala ono aleeta amalogo okuva ewaabwe n'agateeka mu nnyumba yaabwe. Ebintu ebimu ne bitandika okugootaana. Gye baagenda okweraguza ne babagamba nti waliwo kye mulina okukolera omwana oyo ali ewammwe. Ne basooka ne babigaana. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katonda gy'abeeredde ow'ekisa. Mbu olunaku lumu baba batudde nga balaba TV nga nawe bw'ogiraba. Yeebazibwe Mukama. Ne wabaawo omuntu omu yayogera n'abagamba waliwo abantu bandaba naye ebintu byabwe bitandise okutabuka, naye ekibireetedde okutandika okutabuka waliwo kye balina okukola naye baganya okukikola. Ebintu bye balina okubibwa omuntu ali eno n'eno tebimusaanira naye balina okukikola basobole okweyongera mu maaso. Mukama yeebazibwe. Olw'ekisa kya Katonda ne bakkiriza ne bakikola kubanga baagamba kiyinza okuba nga birimukko ebyewaabwe. Amiina. Bwe baakwata ebintu byabwe ne babiwa omukyala oli omwegayirizi, ekisesa mu bintu bye baali balemedde mwalimu bye baali baateekamu ebintu eby'amalogo nga tebamanyi. Kati bwe baabikwata ne babitwala ew'omukyala omwegayirizi ne bamuyingiza mu maka gali, ye kye yakola n'akolera ddala ng'era omwegayirizi mu kusanyuka okungi. N'asooka n'aleeta abasumba be ne basabira ennyumba, ne batukuza ennyumba, ekitono kye yalina n'akiwaayo, ne beebaza Katonda, ne bagulumiza Katonda. Omukyala n'ayingira. Wali mu kusaba n'okwebaza amalogo ge baali bataddemu agatambuliramu okutuuka eri, awo we gaaviirawo ne gatambula. Yeebazibwe Mukama. Bagamba mbu oluvannyuma lw'okubiwaayo buli kyali kyesibye kyonna ne kita. Bwe kyamala okuta ne bagamba omwana ono ow'obuwala tagenda kuvaawo, alina okusigala ng'abakolera kubanga alabika alina omukisa ogutali gwa bulijjo. Mu kumala okukkiriza ekyo baatuuka nabo ne bakkiriza tibeetaaga okukkiriza Katonda w'omuwala ono. Lwaki? Alina by'asumuludde bye babadde tebamanyi, kale nga tebandibisobodde. Kubanga baatuuka ne bamanya Katonda nga yasazeewo okwanika omulabe, ye yennyini atuuka ne yeeyogerera yekka. Era omulabe waabwe yali akibakoze ye yagenda n'eyatula mu maaso gaabwe ne yeenenya nga waliwo bye yali yakola ng'alina omukisa gw'ayagala, naye bye yakola tebyatuukirizibwa nga bwe yali asuubira bituukirizibwe, ng'alina okugenda yeenenye abantu bano bamusabire omukisa. Kale mu maaso g'abantu abo bwe bamusabira omukisa ne bategeera nti waliwo Katonda afugira mu mwana ono ne maama we eyabataasa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati ebimu Katonda by'atugamba okubaako betuwa tebibagwanira, tebibafaanana. Gy'atugamba okugenda tekugamba tewafaanana bulungi, gy'atugamba okutuula tewafaanana bulungi, gy'akugamba okugenda okukolera by'olina okukola Mukama akuwa omukisa tewafaanana bulungi. Yeebazibwe Yesu. Naye ng'olina okukikola kubanga olumu mu by'ogenda okusitula okutwala ogenda kutwaliramu byonna bye baakwambaza, obifulumya obitwala ebweru, Katonda aleeta ebipya nga birimu omukisa omulala. Ziza okwogera gy'oli olunaku lwaleero mu kwagala kwa Katonda bw'okukola alina byafulumya n'abaako byakuyingizaamu kubanga kulina pulaani ennungi eri obulamu bwo.